Yakubuuza njagala kubuuza byange Cephcoh. Ebya serious. Just can't kankubulire. Abatula ku Shalom 256 tubaniriza is happening bwe tugamba cause your story matters. Ndine Dr. Cephcoh namulabye. Omulabi we yakubye concert najigala. Tugenda kujja. Njagala abana abugwe yabaza Dr. Cephcoh mwabaita TikTok mu Uganda ngojjako Pallaso. Igwe njijukira igwe Dr. Cephcoh wakolanga n'omuvubuka kati omwavu yiga Sharifu yiga abo bansangawo naawe togira ku mirembe gy'aba Gold Vivi sebo TikTok nga yakajja 5 years down the road nga bachagita na musically ngoba document batanga bacha it was called musically sikiwulirangako like yasokao like njimanyi musically ne like thank you kati pabasokako bebo ba Brina ba Dr. Cephcoh ba Boy Sotenda ba Gold Vivi Brina baby Brina silimu B yes ono yakomawo baby wa Joan ogamba ono bino kadama Brina silimu yali kadama sio yali B kana akawala akeru akakafumbirwa gundi ono gaya kwata videos tokameka Brina akeru ennyo kawala kalina empumi mpanvu mumanyi Brina agenda kuvuma gwe ntakati mbasumanyi musango atano mwale yakolanga obwawu sigalo e Dubai yali kadama kino kishimaya kifibi va kuoyo oyo yazala waliwo nomulala waliwo omulala ani omwala oyo yalinga balenzi tomboy Brisha Cash oyo Brisha Cash Brisha aliko ekipali babe ekipali kiremedde ku Brisha Brisha yagenda ebweru ne bigaana naddayo ne bigenda nadda emirundi eja ng'agenda ebweru Brisha ne bwalinya bulinya wano ne wano bano booli nabo mukyankalana kampuni zonna zakolamu aleka zikutuseemu basing on the facts I'm talking about something I know Brisha Cash ye Cash oyo Cash alina ekipali tokirabangako kiri ekipali kyenkana okugulu kwe buli walinya terekawo mukyalekawo kisirani aleka mukyankalanyi ate naye kenyininyini tamanyi kyamutuka kwa mwana manyi chances zafuna lwate mutambulirako president naye mwakolabo naye byagaana Brisha Cash eyatuuka n'okwata mashini za Power King wali we twabiranga n'azikuba n'azaasa n'adda ku mashini ya $45,000,000 who does that nga nange Cephcoh gomulowooza nti ndi mulalu I cannot do that just balwawo musasula a time lag of 10 minutes nga mashini eri ku ttaka zino mashini n'azaasa kati we bamusasula azasola mashini ezo ate teyafukamira ne yeetonda abaana ba tiktokers ne bajjawo ne bavuma jona nga omumanyi namusonyiwa so Cephcoh ogamba otya gyendi ogamba obuze nkulaba ennaku zino olyawo olibize ngenda mu parliament ate nga n'ekirala nga omumanyi abantu tukula tugetinga busy tugetinga engaged ate nga jjukira nga wakajja ku tiktok sometimes oba wakava ku ssomero wali okyalina muto ng'oli naive ng'ekijja kyonna kyokolaki kyolumba kyo hane Cephcoh wafuga TikTok onjukire Cephcoh nga ne TV amawulire gazijja ku ggwe nakati nkyagifuga oba wakula nnyo entalo nga ne bakuyola ebigere obuzibu nze ate ne banjola nalagawa bayika bakuloga Cephcoh siriiwo sigwe yankubidde nze yakubidde kati kyokiraba kubanze mmanyi amaanyi go nze nkimanyi Cephcoh oli w'amaanyi nabo bagamanyi era eno shogenda laba namba zegenda obeeramu nze sifaako kati mbulira TikTok ansinga okulivinga real life nga si byakufekinga bino ebyaba Miki byagula number plate nasika ku mmotoka va ku bino ebyabawini wamambi byaposting emmotoka nga taziina bino ebyaba chicken nagamba bautenyuka natekako ne number plate muli nga tagiina me I live real life sokoleke naawe Miki yakagula Range Rover siye kinonyereze mu kamera mwendi siye genda bwakulaga logbook ngeri mmanya ge ngojja nkuwe yange gwe motoka zonzi manyi oyina alufadi oyina n'empya nnuwa nensasula yazo badde ogimanyi enkumanyi simalayo emotoka esi ya Miki Range Rover kinonyereze ate number plate gye yassaako si nkugamba emmotoka siyiye bottom line ekyokubiri Miki ayagala nnyo obutaala livinga nnyo fake life tubanze wembi mugamba kabambagamba Dr. Walana Mikisa Walana singa Walana bwe yategeka ekikonde wali eri ku gundi ko obligato sandi wagendayo but me no mbanku Walana I can put in money nenzijanga kase how is my hater ufana notya otusewa gwa Walana Cephcoh
namutuukako ng'aswala n'oswala nga tayagala nnyingire because nganze ndaba Miki ali mu bulamu obulungi buli omu yeegomba alina Range Rover. One thing you should know, TikTokers and celebrities believing in your fake life. Uchimanyi. Buli lwagenda mu appearance engoye aba azeewoze. Nze Cephcoh tayi yange ne bayange ya Blue Family. I bought it because of Zayra baby. Waliwo Blue Family? Da. Now wobo ina class ngo you have a good taste. Leka naawe kyogamba oli etalina kirasi. Kati wait a minute. Goyinza kwa kale kiki wegomba kubinwa mami. Nakamutegeera ano juice era twali ku show ntambi ya mwana naye simumanyi. Njikamanze batwala sibategeera bulungi abasinga. Kati njijamba tegeera. They are verified, they are classy, they have good tastes. Labayo Dr. Cephcoh kyogamba like olaba we have tastes and preferences. Gwe kiyinza obba gwe Winnie mami takukolera naye ng'alina omulala gwakolera. Ani wabadde wawakana kati gwakolera era kyenkubuuziza nti akukolera. Nze nga nze simumanyi. Kiba swagamba mbu ankolera. Kale tumulekete tumwana alinnya kuba mbadde manyi omumanyi n'omumanya kale laba we mutunzi. Banaye ne balabe baffe tubatunda. Omarketinze. Afiireyo. Oba gwali just because gwoli wa Blue Family. Nga weesulika noga anze ndi wa Blue Family. Nze nali njagala bawini ba mami. Maybe tobamanyi naye nali mbaagala. Genuinely. Gamba kolera challenge mteka mu sentence asula. Tuwagenda ko kushwalero. Bayo yakola show nete afuna ade omuziba abuza agendeyo. Yafuna abantu. Abali abatono. Baba no kusinzira kumanyinge nga TikToka. Kati yali ategese ta haka nkubuze. Mwamutegeke ebivulu ebyo. TikTok asinzira kuteeka ekivulu. Mba mutuguza aki. Niyo yosama. Nukasoka ekibuze. Cephcoh ateeka ekikonde. Oshegede kiri kyali kikonde. Kyo kyali kyaddala ekyo. Ate ng'oyagala okundabako face to face. Okulako face to face. Ngamba bali bawizi baba nga tebantukako. You must pay. Abantu banje bagala okula. I mean, look at me. I drive myself. I'm living a good life. I maintain the skin. On Apple Watch. Thank you. Kati go okujja okundabako. Nango you know kunsasulayo something small. Nga mutwalo gumu nange nfune ncha. So wewe kusanyusa. Then we mbase kusanyusa tojja. Kachembuza. BaTikTok akola ebivulu. Baba guza acha. Baita bafani baguza acha. It depends on your audience. Kati nganze Dr. Cephcoh. Audience yange we nali nkola ekikonde nabagamba mujje nkube mulabi wange nambe mu Miki seems too stupid. Yeah? Era ne bajja nenka kuwa obubaba bomo mwekakaddiira. Omwese Miki who? Seems too stupid. Lero mfunye nyepya. Omugenzi isima amwita Miki seems not to be funny. Auntie, that is being stupid then. If you're seeming not to be funny and you're playing around with people's time, resources, then you're seeming to be stupid. Period. Miki oli musonyiwa. Si gamba oli mwagala. Oli mwagala. Asiri mwagala. Mwakwana kwomu. Just simwagala. Gutobelanga kawa na muntu nga tomwagala. Waba ensonga Cephcoh. You mean you love him, you love everyone. No, so you are an angel. No, I'm not an angel. No, nange nabe sagala abakola ku radio yeggabaawo nabe sagala. Ngani? Abantu abamanyi bajja mpaka mbaawo. Nina abantu besagala akola ku radio yeggabaawo ekansangaawo. Nga boss sibaagala bya ddala. Nga ne mu kabuli siri baagala. Mwatulire. Bakimanyi bemanyi. Omba muta Evelyn Postino. Tobatya. Simwagala. Waliwo DJ namunene. Simwagala. Be babiri ndowooza. Omuntu mulala gwe saagala, omuntu ansubiza sente ne yeerabira. Oyo simwagali yako ddala. Batumire obasobola salongo. Abo bo. Bwagwa. Omugala gwe sonyiwa. Omuntu ansubiza sex n'amane yekyanga. Oba nkukola ki? Nkuchawa. Wali yakinkola naye. Naye kati gwe Dr. Cephcoh ku bakazi boolina. Bechu sabo bechanga waliwo nabanyanga abasatu eddanga sina setolinga na baby hano. Asebo bonna bechanga omulundi ogwo. Ati jukira bonna bagala oba positive. Bonna bagala obalabise. So hiding zoli. Jukira oli serebu. Ati Cephcoh ala yakuwa omukisa. Wafuna sente ngoli mwana muto. Weevuga oyina omukira naye ogupostinga. Omukira gwo. Ne kati abaana baligula abaana bolizaala. Oli bagamba ocha. Nabo bayina ebya. Kubaka ne ku WhatsApp yo business. Kuliko katalo, kuliko obusolo bwo. Ndi bagamba ekyo kye kyambezangawo. That was my business. Go swala business ejukwa. Siswale dambi mbira. Era nze we bagamba doctor we yambulo tulage ko nga tonnanguza mugamba yi. Tosto muri doctor. Na nawe kula. Sababu tuli ku kamera. Akambala. Cephcoh tuli ku kamera. Tuli ku kamera Cephcoh.
tuli ku kamera ate wonna basajja ate basajja tuli basajja ate tuli basajja just nyalaga ba agala okugula basomere enamba yo abagala okugula erigeza olyongera ku size basomere enamba nswadde dokita abantu jamba enamba yo abagala awakana mbu tebikola osooka mulagako nomwa baje ku TikTok yage Dr. Cephcoh na great kweri ku TikTok bane mugende balabe 224 abadde atya 224 abadde si mulungi tufuniddemu abaana ku TikTok abatumazeeko emirembe nga bajja 224 babiri ne baba bajjadda naye nga oli atuwetise oli nakwetikka n'omulaba ku for you page nakutama n'okutama TikTok wajinako monopoly mutuna baako nze Dr. Cephcoh nganze ne baby wo wabeerako n'onyumirwa nga zayra we enjoy no yagala zayra yagala zayra okay kanjogere omulala kale koko koko must shine masena yakana ko kagala nnyo akachali kanga tokakuba omukira nego akana kukagenda ne kamera ne tata wako ku show ne benyiga squeeze ekintu ekyo tekinsanyusa taata okunyiga omwana ne taata oyo you don't understand it alina obulango bwalina okusooka aleke kubanga kati koka akuze alina lwe yalalanga ekivulu akabina nga nkalaba emaaso suute emabega ndaba boxa ndaba akabina ndaba ebyoya walaba ki ebyoya ewabirabawo ebyoya emabega ate bibulayo walaba ebyoya bya Amooti talina byoya Cephcoh ga kunchaya abantu banange ng'omwaka gwakatandika Cephcoh nzisa tuli mu January nga 5 ga kunchaya abantu where is the lie teyakole naye nga Amooti ku myaka gyaliko kati ku mwana gwalina kati akuza asunye n'amabeere talina kusooka kukola comedy oyo asooka amuleke either retiring kuba nze waliwo comedy atanyumira Amooti nakwata muwala we nga bazina bwe bati ku stage mbu baali bakompitinga kati munnaye walaga wadda ndoza naye koko tukitwale nti kati ali mu New Amarula family nature content kyogedde stuff of course they'll not agree with you some but me personally I will agree with you. Well, how do you feel nga tata wali bwato nga boxer ziri bweru nga akola drama sika comedy your father naye kimu kyatiyalamu kwaka Amooti takyetaaga bintu ebyo by the way most of all opposite sex ne muwala Amooti has done it all like he has given us the best so much since kuva mbuto but tugenda kugambako taata omwaka oguwedde watukunamira tokiddanga mo tukunamira oli musajja mukulu tukwagala gogwe tubadde tusinga ku respectinga mu comedy ebintu ebimu bireke tukugambyeko nze oba nkyawankyawa ate ogenda kunkola mu ba TikTok ani asinze okukolera 224 baby Hanuna oyisizzaawo kikyo sikuyisaawo kuba baby Hanuna ye mukyalawo obuzibu tebagala ate kati okubeera mukyala wange oyagala nsembeyo ofuuse nga president mukyala n'omu ministry musembyeyo kale oyagala muwe bwaki bwa housekeeper edda naye abantu bajja gamba era ayisizzaawo mukyala we oyagala mpiseewaani mukazi wo nedda bansonyi wakajanja kale oyagala mpiseewo mukazi wa wizi muyita nti era we muyisa ninayisaawo kyange gwe abasinza okukolera 224 baby Hanuna mbuza lwaki mukazi oyo awooma yakola ekinazi alina amazzi bwetolaba nti weefuula nti shalumu wakolamu oli mwana tosobola kukola angoze n'omumatiza nga nze Cephcoh y'ensonga gy'otwadde lwaki olonze baby Hanuna waliwo ekiwoma ekisinga wamu okwegadanga tokimanyi ng'olina kyomanyi ekisinga ekyo you have received yes tekisinza okunkolera nze money turns me on no money way I'm money sexual kasanda bakusente what if I give you money naye muziri ensonga nga zero amuganda wange nze omukazi ne waba mukalu nga ampadde sente zisobola okumazisa zitya ngula oil tebo katate oil abatakyali ziba tezikyali oil Cephcoh twogera ku bantu abakoze ebintu aba influence ne society mu 224 ku TikTok bw'ogamba ezo okubaawo manchusiza oyina ekintu ky'ombuzanga nakajjano ti Cephcoh nga tokyavuma olowooza kiva ku ki golowooza kyangu okukyusa Dr. Cephcoh okuvuma kwe naliko
nembera nga ninga kati gwe sikwesimisa okulaba nga nakkakana sikyavuma wala Cephcoh obeera mu bbala n'otayomba na muntu yenna nkumanyi nagenda ekyankwanzi bwe ngamba kuba akamiki nkakubirawo omwo mwe kabbirabbira abantu emiki mufere tobimanyi anje siba ku TikTok atunda golodi bino bigolodi ebyekisoko miki bwe bano amuzungu yasudde golodi akuba bo bamuguza banene abatabimanya abakazi abakongwe baguza bakongo mwajje sente n'obo obutakataka bwali mu kulanga ennaku zino mwe mwazije miki bamuzungu yasudde golodi ati yagezaako kola obuvuluvulu ba icon ekivulu nekigaana yakolako ekivulu tomanyi yalimu ekyo ekivulu yabuzabuza ba icon nti waliwo promota yagala ogula ekivulu icon fe yabitunyumiza kumbe yagala barani icon yaliwa waliwo akana kabeera ne Kyakoze akavubuka ba tiktoka omanyi hanye kati ontamumanyi oneetamumanyi muri bannange kino kyana Shalom kijerega icon tomumanyi no mukyaba save me do you know icon nze manyi mene ogamba icon awards do you know icon ba icons bana abana abiri abalongo abatambula nange nabalyako sente mbamanyi ababi South Africa. Thank you babe nange bimanya abana babiri kati yani icon kale abira PR wa Kyakoze creed icon abira ne Kyakoze oyo barana naye mikite yabasasula bekuba nani bekuba n'omuvubuka bamwita afande watuli bulala ono abeera mufugu zaba Jose Chakala oyo yomo Jose Chakala ye mumanyi Chakala ono akozesa abaana natabasasula omutegedde ebya content nakola ekivulu no shooting atakuwa sente abatwala mu kyalo nalangayo ekivulu bwe bamala okola abantu nga basasudde nga unateeka concert kati banno bokoze nabo nobalyamu olukwe nodduka Cephcoh byogera nti bantu bintu bali mu biraba video tewaziraba nga Chakala balwana ku mafuta nga eruwero abali luwero tewaziraba ne batuka n'okwekuba amayinja nali manje sibiryawo bya mpola mpola biba bya ddala nze gundi yabiŋŋamba afande yabiŋŋamba Chimbo yabiŋŋamba bonna abaana babeerayo gwe sijja kuwa lugambo lwange gwogera nakuwadde olugambo siri kabadde era oŋŋambanga ekintu kimanyi olina kisanga awantu ku lugambo kwenfiira ogenda kulaba abantu kimafiya kuba gwe togambika kyama bwe yamala n'abagoba kyova olaba ennaku zino afande akola yekka Chimbo watebatera nnyo Chimbo amulaba akola ne weird pasta yabamala n'abagoba kati sibitoka oyo naye ali bweru biwanvu njabi kugamba sibitoka akyali mu Uganda yaragawa nti gwababeeramu bamubanja ine motoka gye yagula bali bagala jisika neyekweka nakati bamunonya he's on the run sibitoka bamunonya mu Luganda alira ku Cephcoh ina bwino Cephcoh ina bwino Cephcoh ina bwino obabanyi mu sibitoka bamunonya bamunonya unya agatuwadde siri ku panic okolya ku pesiyo but sure byonna wabiraba you have had it all kiki ekipya account zonna bazibye bazimazeewo but I'm still here standing and strong simple embarrass toloba Dr. Cephcoh mubayimbi ani asinze okukolera 224 mubayimbi abakikubawo baba batakikuba bonna mpayo omusajja omwe akoledde 224 ngayimbye mu anti kati njaga waliwo bano babebi abawagu njagala oyawulemu abanene oba abo bo tubaleke bana kale bana omujiji omupya new generation omujiji omupya njagadde nnyo Virota ayimba bulungi nimba zendowooza ziwuliriza omukwano then waliyo n'omulala oli gaye oli atereko oli Musta Mutafa oli Dinadigaza Empire will bless you Babylon Snaga oyo nato limba lw'amaanyi oluyimbye bulungi gwoli musajja agatha toyinza butayisawo gatha onkulaba oli walaga kabinika lwaga kabinika mbakuba ndabisa asagala kuzolera kiraga shumba yagamba your sister figure that avana agamba switch tumuta switch yavan figure that avana agamba talabanga muntu alimba ku nsi kuno nga shiraga shumba yamutu omuntu alamba Davido ba Wizkid ba Burna Boy ba Chris Brown
tamutuusaadde ekiwaatule wa bibi naga talanga omuntu alimba nga switishi bibaawo eno industry wotebeereramu n'agamba abadde muntu we abadde amukubira amuwa ssente ekyo siinaako bujulizi naye kyemmanyi Shiraga Shumba talimba. One thing I know about her, she doesn't lie. Osanga ekyo kyatuukawo naye osanga teyafuna bufunyi busobozi kuba Shiraga Shumba abeera nnyo ku nnyonyi. Okimanyi Luga abadde mu Uganda nga 26 December n'abantu tebakimanyi by the way. Ate nga abadde ne Shira. Thank you. Man, fe twatambula. Shira abeera nnyo ku nnyonyi. Nga tugenda obuuza ku Shira. Nenda Luga nkwata mu ngalo nengamba ntambi first wait. Nenga Shira, is this Luga nenga? Yes, the one. Nenga man. No, who's ntambi? Yakwata mu ngalo. Aku ola. Luga, ana bali mu ola bamuna. Luga. Kafatu ga desk chef tumukuba oluseke. Shira Christmas bikibi kyanga. Ajja nkoye $10. Tugenda. Azikuwa. Tugenda. Ndaluga gaya nkwata mu ngalo. Isandis Luga nanga ye. Yayogera ati yawe kwata mu ngalo. Yali abuza kubanda nga tubuuza akabyo yabuuza kuba. Yali yakusanga. Yali amanyi tuli ku gaali ya Shira. Okay. Kajja kashana mga one of the biggest blogger like oh what's up ninga oh no Luga ninga na kana mpa hagao nabuza Frank ata kana Frank ata nabuza is this your dad ninga Frank onze se Frank ayambalanga batata Frank ata mbale kati yabitega ndoza bamugamba Igwe Elba Frank che yankola Luga yambo is this your dad oh god oh no can I work with him. He looks that old. Okumanya Shiraga Shumba ina amaanyi. Luga yajja mu Uganda nga batambula butambuzi nga like maanya akala ka amaanyi ako. Gwokimanyi bali nja kunyumiza. Asize okukolera omwaka guli kyokka bambi bya serious. Shiraga Shumba. Akoze bulungi. Mbuza lwaki? Lwaki? Shiraga Shumba yasinze okubeera nga influencer, asinze okubeera nga inspiring abaana abavubuka bonna. Ye influencer ikayeka omuntu buli mugaso olabirako na feeling anti yes nange nsobola okostinga mulimu sente sibyakola nyombo akera kusabire onye tax kufuna sente Shiraga Shumba yogola bashaira sister wange yagula emotoka ogimanyi emotoka ebyekola obimanyi sagala byogera anti bwetuka ku mazzi ekola bweti oba document bwetuka ku mazzi tugeze ngetuse mu nyanja oba amazinga amatabagaze emipira gikakana wejit emotoka nekakana nejibulawo neberanga container then netandika okufloatinga ku mazzi nga tetegayingidde nekifuuka kyombo emotoka ya Shiraga Shumba wa document osobola gisulamu wiki namba nga amatala gaaka n'olya n'ofumba n'onywa no survivinga. Don't play with Shiraga Shumba. Doctor. Yes. I know some of you are mugenda wakana emitima zijja bali jabwe ogenda kukyabya mwa bagenda okukyabya kuba emitiki ochipise nnyo ochwanise bwo omuka mungi Dr. Chimala ogenda kukyabya that's how big it is just chikirize chikakane mutima go abaka agenda kuwa mekale kyemmanya agenda I love Cephcoh you bring him Shiraga Shumba munaye no simusabanga ku sente agaba yeto tomusaba kuwa buwe ate ekirala yali anguliddeko ebintu bya $2 million just yansangaawo n'abagamba bampe kyenjagala nange olwakajjanjanga njagala okukakasa oba lavu yange gyeraga ye oluseke kiriya natumya $2 million mwatu netubirya ate otumanyi nga tulusimbe oluseke nyamunya totambula yekka oyina eggaali yo Cephcoh yatuga kuganya ne ku magaali Cephcoh olina eggaali batulambula n'eggaali Cephcoh gaali ki wala gaali ezikuba ne gaali ezikuuma Cephcoh tambula n'abantu nga 7 ze gaali gyembera naye beera professional eggaali kyamanyi mwe kyemutegeeza ne gaali abantu bangi oyina ne bouncer Cephcoh wetaaga bouncer nze timu yange ebeerako ankuuma ebeerako akwata kamera ebeerako programs manager ebeerako tudda wano katukola bwe tukola tuti gundi akuyise ebeerako driver ebeerako baby Hanuna ebeerako n'omuntu atukuuma abo tebakumenya in terms of financing them wamugenda mu bbala ekitonya nnyo Cephcoh nga munywedde layisi musobola okunywa miliyoni ekitonya nnyo ebanga miliyoni tebikumenyamu ate bimmenya kuba ndi musajja mukozi nkola na ukimanyi from day one ate kati gowanda banga sinajana ku TikTok ngatonya ku TikTok ukimanyi tuyiriva no wanda bila nalina mwaka gali jukira gali ko myaka nga 10 mabega abiri nina mwaka gali kitegeeza by then era nalini musajja mukozi
nabano kyebanyamba nze no situnuulira kye spendinga ntunuulira ku kyebanyamba to look this good abantu gomanyi content gwenkola looking a professional waliwo mu editing waliwo mu shooting waliwo mu analyzing you're good at acting nze ndaba video zo ku TikTok okwo kati webuuze nungi nnyo if I'm good at acting ani akwata camera ani editing ani ayiya script ani ayiya engoye costumes sound director manager byonna biteekamu ssente olina ala video yomugamba kano kamiliyoni n'akala mbu oseera oli content creator sikyo otera okola videos okimanyi obugubi bwe tuyitamu okola video netuka ku mutindo nga basobola ogiviewinga 100k people nga si bino atudde mu kayimba n'azina binaalaba bakola ne baagala smile ne baagala ebbeere ne bagamba ekiina ebbeere oli n'amulaba olwekyo kiine mana ebyo baziraba ku TikTok ziba zirabika abana nabo bazirega baposha agiteekamu bwatika gistring neeraga olukubo baayigana notugulirayo zino bazita batazi manaweti angi manaweti kyeki manaweti kyeki mu kyalo tomanyi buno obupale bwe bambala nga bulaga nekakola ettama yako kebayita manaweti nga bannange guys omwaka oguwedde go Dr. Cephcoh ng'omanyi ebintu mu bakyala ani akoledde 2024 abakyala Rema Namakula Rema Namakula okimanyi bulungi nnyo oyo omukazi ayimba bulungi ye ng'omuntu nze Cephcoh simwagala awo saagala kulimba naye Cephcoh sikyagala kyekoza nnyo nga kiri mulaavu ebitamaye nzoza yasosogwa mulaavu awo tozimbye buzimbi mutima kale nazimba omutima tukitwalira awo lwaki omwagala olwokuba yagala omuntu we lwaki yakyawa Kenzo people move on bintu biganya gwe gwali naye gwatandika naye mukwano talina kukyawa Kenzo nze Kenzo nali njagala yali ex-wo yazaala yali ex-wo ani yali ex-wo nakankaka ani nakankaka ani nakankaka si nakankaka saundi avuddeko towulira mimwajono gikubagana nesiwulira byayogera ex-wo yazaala gwe bayita nakankaka ennaku ezo yazaala omwaka oguwedde nakankaka yazaala ex-wo nakankaka yazaala ate omwana si wuwo sabo babadde kusona enyuma bwetu nze nakitegedde Pallaso nekimanyi Pallaso ebintu byawe byakiyaye wetegera nti ebintu bya Pallaso byakyebuza batya tosobola kungamba Dr. Cephcoh tosiruwalyako Dr. Cephcoh Dr. Cephcoh tosobola nabayo bobongamba nti balwanye balikodinze DVD omwana yakola kyottuuka balikodinze DVD omwana yakola kyottuuka ani yalikodinze video ezo kale CCTV footage ate oli omwana eyafa oli lwaki video tebagitu naffe tugibanja kati kuba batwaze kamera weeziri naffe tubyogedde leero twagala footage wa Joram ng'ava mu motoka akwata ejjasa moyoka emotoka emulinnya mbuuza lwaki nkugamba ebyo ebintu stunt Cephcoh olimba okwebaka ku mama onampadde omutwe Dr. Cephcoh agambye alenski ne Pallaso stunt gwe omutwe gwa nabayo Pallaso agenda kulanga concert 4 months from now yagiranze dagiwanyise May Lugogo ekyo kimu ekyokubiri lwaki emotoka badde bakajasa polisi yakozeewo ki polisi ku violence yenkaniddeawo yakozeewo ki eri mu kukola yayulizinga police statement excuse me ebintu bya kisiru tobitugamba police is there to keep law and order ekintu ng'ekyo kyatuusewo polisi yakozeewo ki culprits weebali Pallaso n'atambula okuva mu kizungu Pallaso to come bamunoonya Pallaso bamunoonya biki bali mu munoonya polisi yagambye gwolooza Pallaso nange apostinga ne aliira ku nsiko excuse me sir ebyo babigamba mmwe Pallaso tasalira ku nsiko ng'ali mu Uganda nga gavumenti emwetaaze never tannalabika bamunoonya bali mu bazanyirako enaku zino polisi bwebekakasa kyeyogera kale babayite bombi babaguleko omusango polisi erina olukusa erugula ku muntu omusango sikyo ng'oguzizza ekyo ekikola ekyakoleddwa Allien bamuguleko omusango kyate ku bo bombi Allien gundi Pallaso yatugambye Allien yamusooka right lwaki oli eyasooka tebamukolako kintu kyonna ate mulimu abaana n'ebyana
Chichi kyotegeeza n'ebyana. No one is above the law. Omanya abantu Allien bebakozeeko effujjo nga tebabakwata. All be apprehended. No one is above the law. If they are not apprehended, that simply insinuates that before they're in drama. So Dr. Cephcoh gamba. Kati gwe kankubuuze. Ku bulumi bw'emmotoka olina emmotoka nzimanyi. Muganda wange. Ku bulumi bw'emmotoka eruma. Bakuba emmotoka y'ettaala. Emusi bbiri. Ne bakuba emusi bbiri. Obulumi obwo bwonna ne batabako kye bakola wabula n'okola ne video shoot. Ng'ogirinnyeko bw'oti. Nandi bayinga ajja Cephcoh by'okusaaga. Kati wuliriza. Oli mu kubrainwashing obwongo bwange Cephcoh. Kati wuliriza. Oluyimba olwo baalukola ddi? Baamukuba leero olw'eggulo nga. Oluyimba lutadde jjo. Excuse me, lwennyini ndio bamukubba amawulire gafuluma. Paso n'ate oluyimba. Eri biri byali bitambula nga neno bifuluma ate nga Pallaso ayogerera ddala ku biri ebisoosa okufuluma nti tekibangako kikyali kyange biki. Ekikaze ekyo. Kimu ekyokubiri waliwo video omuntu eyali alikodinga ng'ali munda. Oyo omuntu eyali alikodinga bali wabweru wamulaba. Tewalabika kiripu ka Pallaso nga bagamba yaliwo. Nga Pallaso alabika yambadde akakofiira. Yeebise. Oyo omuntu mu kifo ky'olikodinga yali akola kyo soko yita police. Can you record someone dying? Minus calling people to help. Instead of saving them. Omuliro gukutte for example. Ngonojayo essimu. You're recording fire, you're on TikTok live, fire. Instead of calling someone responsible for that. Nkujira. Oyo ya recording the video yabadde akola kikimu. Ekyokubiri bwe yamaze recording video n'amuta. Anti bwe yamaze omuta. Lwaki wayise wakabanga katono nnyo. Allien skin n'avaayo n'alaga nti tekimulumye namu. Emotoka n'agikolerawo amatala bagikoze yawedde buli kimu kye bagikozeewo dda in less than a day. Bamaze atadde paati ey'okubiri mbu basula bubi biki ekitegeeza baamukuba ne batuuka n'oyingira bayingira munda mu nnyumba anti ye paati ey'okubiri tewagiwulidde ogenda giteekako oluyimba bwe luli olwa Pallaso ojja wulira mbu kisulanga embizi nagiwulidde ate eyo paati yafulumye lwaggulo. That was yesterday. Kati ne Allien n'agenda ku motoka n'ashootinga n'atandika oyimba n'ayimba talanta. I show you my talent. Ebyo bali bategeera ati waabwe nti ennugu yaabwe bagifunamu duli bagifunamu oli n'akola concert nono n'akola concert nanti oli yakuba oli oluyiira nga bombi bambi beetaaga amasannyalaze agakola ki agabayimusa andi obimanyi mu industry wano tubikola nze nsobola okukwatagana naawe tugeze ne tulaga abantu nga Shiba kye bakola ne Spice goza Spice ne Shiba bewalana simanyi onimaza ko naawe oganvumi tebewalana Shiba tebewalana Spice just Spice yawalana Shiba lwaki tebewalana Spice nanti akopa nnyo Shiba Katonda yafunye n'olubuto mamuntu azaaleko naawe ate Shiba amala zaala omuntu abana concert omanyi Shiba kye yakola kyennyini okulaga olubuto agenda lulaga ku concert walulaba mu nkuka nga luzibye nga yenna otula Spice lwa concert ya Friday that's this coming week tugamba ku Serena lulabika wammaye nga Shiba kye yakola gwe kwosene ogamba mbu akopa Shiba n'ennyimba n'ebintu byakola okiraba nti Spice ayagala nnyo Shiba mu nnyambala obiraba it's evident however vocally Spice is better than Shiba. Come on da ani atakiraba genda owulire vocals zaabwe babiri and compare and contrast omukwano gulumanga kaddaliddali okimanyi oluyimba lwe bakuba last year lweyayimba ne Kapakati terwanyuma ate oli lwe yakuba lwanyuma Shiba yayimba ne Kapakati kitya just lwali lwa nnugu but vocally it was not a nice song. Ne Spice yabakuba tuwoca ng'ogiwulira tuwoca bwe tutuuka mu nfo bikyuka bingi nakyusa Spice gadget never. I just appreciate good music and I call a spade a spade. Toyatulina mami naku zino simwagala but bwakola ensobi oba ekirungi I genuinely Winnie wa mami ye mufaaki yagana okunkolera challenge kimu ate nga nze nali mukolera kuba ku kino kyagana buganda ekikwanya Winnie wa mami yagana okukolera challenge ate nga nze nali mukolera ezisuka ne mu 10 ate buli luyimba lwe ebyo ebiyimba bye bya autotune ebitanyuma ebiyimba byaki ebya autotune gwo muntu Winnie wa mami ayimbira mu autotune
tokimanyi ayimbira mu AI bwe tewala luliwe bamu muzindalo yimba nga bamugamba soko linda bayimbi bayimbi yes bamuzala wa yes muyimbi ate muyimbi yayimba ki yimba mu verse yemu yimba verse yemu ku emitwalo 10 nalimba lwe manyi wa mami sinalimba lwe manyi lwe mazima sina kayimba kanywa mami kemanyi navunza buvunza ati kumutaba mwembera namwe amazima mugamani sina kayimba kanywa mami kemanyi ndoza Winnie okirabe nti ndina mukutunda ofunye namu mu mpana so ekyakuja ne Winnie wa mami kyakolera challenge yatenga nze nali mukola ki Winnie mami muyimbi mbu muyimbi ebyo byayimba ebyo bamuwa bikolabo n'ekirala inze omuntu wentegera tonjagala mba sikwagala sasha wa mami ekyo kisista kye tekinjagala ate yaliwo ekyo kiganda kye ekifaanana obubi ekisiiwufu ekisiba mu niigiina ekyo kye beebakako bya nebidda mu guyumba gwabwe ne byetunda nga we bidambu tukyabeera wa mami tukyali bana bato bawa nammwe nga basiba babeebakako mwana omutabada olinawo ka video nga babeebakako kikyotamanyi sasha wa mami ku nkwana gyakwana kasigiri kaaliko omusanga nansana nga abaana baguli ate sasha mami omanyi hey left right and center sasha mami left right kata yeyo mwalanira ki kwakati gwo no busungu okwe buva oli mutuufu awo nange mba nkuwagira eba yeyo ensonga walana wagenda ewuwe nekitegeera awo kuba yali akutidde amaka toyogera byesigambye gwe ekyo nga kibinnyo ate awo oba omwala nankuwagira njaba kwatako nze ndi tiimu bio twabadde n'ekivulu naye Rich mulungi Rich omumanyi yakola ekivulu oyo ate afuna bantu wadde omuzibu okugenda mbu abuze omwana wange muleke yafuna abantu ariko mwe temwagamba mazima nze bampattebo ku level ye mwana gwe olaba kati ne bennazo tebagendayo bampatika ne bennazo tebagendayo waliwo abayimbi na kyenabuuza defe nga tandika nembuuza batiktoka bakola ebivulu baba batunda ki twandikiraawo tubuulire it depends on your audience kati nga zayra baby dancer audience y'abaana b'amazina era yalese dance competitions kati gwanyumirwa amazina ayagala okubeera ng'ozina n'abako kakono ng'ako akaaba kati oyo yali talina kyatugamba era kyovola teyafunayo yadde abalema nga ye wadde abaki yadde abalema banne teyabalabayo kitegeeza yali talina n'abalema kyabakola kyabagamba Dr. Cephcoh yata na kyagamba balema ate si TikTok abera ku TikTok oyo TikTok user kakano si TikTok kati buli akozesa TikTok alowooza TikTok ye content creator ng'akozesa TikTok ng'ate oli original content creator content owuwo sikudda mu nnyimba sikudda buzzi mu nnyimba kati abo abantu abamu we bagetingira out bo balowooza kati kyongamba ne wizi TikTok simanyi his profession is kwagwe gusoso mumulaba he's a musician he's an artist gwe manager yadde asobola okukozesa TikTok ng'omukutu ogw'okupushinga music we kati gwe manager we gwe toli TikTok oli blogger you a blogger you a doctor you a health practitioner but you use TikTok to do your work does it make you a TikToker no so TikTok kakono okujja n'asiika chapati n'asiba amaveera n'akakono akamu content nawe mwana alina omukono just ako ka filter ne Cephcoh towalananga omuntu Cephcoh owalana bubi kati g'okikiriza nti omukono ogutagwima simulabangako okipensa okujja nga sina kugulu bwe nkikola kati mu filter bwe nkukoleramu nenzijano nga nina okugulu kumu ompaaki kakono mulema naawe bamutemako omukono kyenkugambye puliriza bwe nzijano nga nina okugulu kumu fenno ba TikTok nga temulina kutwesiganya kakono si mulema. Can you believe that? Muchazeeko wano asogera naye sogera naye ajako mulaba avuma ajako kubaako akakono mmunyo yagamba kazinisa mukazi we akakono mwabadde n'ekivulu ekya
zayra baby ne Henry Egesa ana kayegesa namulawa ngana tufuka TikTok ekyewunyisa times change naye I'm happy as people kati benkwagana bonna baamaanyi bwe twatuyiri bensi anti zo kiraga nawe oli w'amaanyi obalaba kwamba njijukira Egesa ngana emirembe gino Cephcoh kaya njukira Cephcoh ngali kagaali kavuga kitegeera ne kati oyine emmotoka esuba mu 2 ana bana bakulaba okumotoka ne walowooza bagwe tewabonaabonako ukimanyiza ebiseera we bansibiranga nkyavuma nnyo zeno by the way nali nvuma kuva mu wawangula n'omusango gw'okuvuma nkuvuma naawe n'ogenda ne mukoti ne nkuvumira ate ne nkusingirayo Avono, what are you talking about? What are you? Who are you? Whom are you? Cephcoh yavuma omuntu n'amusinga mu kooti naye nga manyi ga Katonda kisa kya Katonda. Oyo omukazi nze omanyi lwaki oyo omukazi gw'ogamba byamusinga naye si byangu. Omukazi oyo awaayiriza yampaayiriza nanzigulako omusango nange nengenda mu kooti ne mu disproving namulaga nti sikutidde kuba basooka ne bansiba nanzijako ssente nangamba nziwa omusajja omu nenzimuwa oyo omusajja teyaddamu kulabika mu kooti kikwe yali looyawe ne banfera ne banziba nengamba laba nno bano ofeera mulala kumbe nali nakwata vidiyo ng'omuwa ngamba wa ssente nembireta mu kooti nengamba kooti ow'ekitiibwa omulamuzi ono tunamwesiga tukyanga n'obuyaye muyaye angamba akwatagana noono vidiyo zizino ngamba wa ssente ate bazeewakana nakuba emmeezi omulamuzi ogamba nvuma naye naawe ovuma ogamba nakusookereza okuvuma but bwe yasooka okunvuma nenkuddiza I was protecting myself ogamba nakuvuma nenkuvuma kino na kino obujulizi bwolese bulaga ebintu bya mwaka mukadde era nga n'ogwo omusango baagumala dda that is double jeopardy tasobola muntu yasavinga dda webale nnyo omusango gwadda ate nga nagwo yakusinga just ye kimutawanya butasoma kyekyo Kasuku kye yagamba nti fulu muzi fulu bina oyo ajja kusiba abo bukabuka abasirwa batamanyi eki kyakola naye gwe mukazi gwenze nkugamba va ku bantu ojja kudda ku muvubuka ngono Shalom tomanyi story ye behind the camera tomanyi gyavudde oyagala omusiba omusiranya tomanyi bantu bamulyako tomanyi kyali nawe kenyinyi ky'omusibira kyokola tomanyi naye baani baalinayo wamuzo gamba fete tulinayo bantu baffe kati Shalom nze nkumanyi omuntu akulaba wano n'alaba ekifaananyi kira bino nanti wano batuvuma leta mu kamera n'okola kinoseka okoze legacy z'oyina families z'oyina bantu some people joke around yes tuyinza oba tukola drama fenna tukola content fenna naye dia tulinamu ebika ne class 225 kikyomusuubiramu 225 musuubiramu ennyumba musuubiramu emmotoka musuubiramu omukolo ogw'amaanyi ogakukyala nkolesi omwana nga akuwoomedde nnyo katukyale bwaneekyanga nga tukyaliwo walala nze nkikubyemu stamp ndaba asaana kutwala bulawo nti mutwale soke tunyumyemu mutwale mu kisenge kamalako nange ndi ttiimu ye vakana nga kakuba 180 360 ne kazikuwa zonna Allahu Akbar subhanallah kati ojja sindikiza abatajja abaalo okukagezaako mwana akuterawo ekituli mu ango zonna kituli nga maanyi go ge gakusalayo bw'oba omala mangu kaba kaweddemu kiri ekituli n'oba omala mangu tomala mangu abaana abasoga kyamanyi bonna kikyomanyi ku basoga empulira buulizi mbw abasoga mbu be balina source of river Nile be balina amaido be balina bisi be balina si be balina amasanyalazi si be balina amazzi si bye biyimirizaawo eggwanga tetuyimiridde ku mazzi n'amasanyalazi can you live without water no can you live without electricity running industries omwaka ogw'ekitwala abantu bangi abadde bafakinga obulamu ate nga bali miserable 225 bwakati bwowa abali mu limelight okulaba nga bafunamu guleme bakamula live reality be you be yourself but most of all beera ng'otya nnyo Katonda saba nnyo ate beera hard working beera ng'okkiriza nti naawe osobola nze nalaba Shalom nengamba nange nsobola okikubanga Shalom wekiririzeemu ate tya Katonda but most of all to giving be consistent bangi batubuuza Cephcoh okikola okukikuba ku TikTok nange mbeera consistent sirina gye nsaddaaka
sirina kinko tonyenya nsasi Shalom ebyesa swaba bikola Shalom wano wotu so ina abantu mbagamba kwesiga Katonda nze mbagamba wajitunywa omwenge tova kuswala tokola shiriki ebira Allah mujja ajja kuwuliriza kubanga lezambi dene likola shi erisinga tokola shiriki ate mwewala okuteeka ate sala mu business zitabakwatako mind your own business wobola ba Shalom anywa omwenge nga gotokunywa tebikwatako we are all sinners but the difference is we sin differently. Okitegeera nekati a sinner judging other sinner for sinning differently that is wrong. Gwe Katonda omumanyi wamulabako manyi byayagala olikogambe mbu kibi okunywa omwenge gomanyi kyoba kyemba nkola Katonda kyayagala ekyokunywa omwenge gwomanyi ki gwojaginga kitwale nti tuli babbi tuli fena tuli mugenda ng'otandika naye naawe wabba nnyo naye wanywa omwenge obba otya miliyoni 10 kyokka gwe oluusi nga wabba na mana obanga wabba nege ebigambo okuba wabikube ebigambo wanda biwande sorry banange mutusonyiwa omukutu guno tetukkiriza ebigambo webityo era nga twetonda so nga tumaliza kikyoyagala kyosembyayo lyabule bashamu 256 kyensamba ekiri ekintu kimu njagala kusooka kwebaza kunkyazako wano ku mukutu gwe guno ogw'amaanyi naye weebale kujja kuba obeera bize tuba tulina kukola jjo naye ng'oli bize Cephcoh tofunika esimu ozisaamu koodi kati sirwe nkuwadde esimu ozisaamu soka tuleeteradde wa Zayra baby tuyisesizeemukko Zayra baby yakoze concert yabadde charity concert abe twagala abaana bakozesa bulungi limelight yaabwe ngakola positive impact on the community n'abagamba bazine era yasinze okuzina eyasosoba yamuwadde miliyoni 5 yazzeko 2 zonna wamu yabawadde miliyoni 10. That was beautiful. Isn't that beautiful? It is. Yes, it is. Akyusa community, akyusa obulamu bw'abantu. Webale nnyo ng'akozesa omukutu gwa TikTok. Era yabadde ku live era mu ssaawa 12 yabadde afunye 100 organic followers. In 12 hours 100k, not 100. I beg your pardon. Organic followers. Nga baddala baga fetuze ku followinga Zayra baby. Era we yamaze nakwata sente n'abawa abantu ne bazina yalese abayimbi ab'enjawulo ssebo wange w'ekitiibwa yalese Dax Vibe yalese Mick Wine yalese Rafiki Girls abo buwala omusatu aba Steve Jean yalese Dr. Cephcoh saba manje kitegeeza nzo yimuka nenzija ku mukolo. I know that is very important. Yalese abantu abakabi bangi ye nga Zayra baby eyakajja already are breaking the record. So kati jena badde nengo omukolo gwabadde gw'amaanyi abantu babaddeyo abantu banyumirwa nabyo Dr. Loverboy nga performinga kuba tewabadde mmere temwalidde nani mwadde mutasula entrance yokka okuleka mu kati ba VIP mwebadde balina okuwa ebyokulya n'ebyokunywa tetwagala byabwereere ekyo abantu kye batategeera tabadde wadde byogula tebyabaddewo yadde byogula kati gw'otumiza enkoko yiiyo wali nga newogitumya tewali that was bad nga n'amazzi tewali ennyonta ebbugumu kyokka nga bo bali mu esi kiruma abaana bonna nga bagamba omanyi ng'okubeera mu kifo okuva ku makya nga wina mwina mulaba ssaawa emu eyakawungeezi naye nga tewali mazzi tewali byakulya tewali ki mwabadde mu ddungu. You're dealing with human beings. I mean they eat because food is a basic need. When you're dealing with meetings of more than one people you must consider toilets, food, water, oxygen supply, water, basic needs. I mean naye abantu ne banoonya ebyokulya nze navuddewo nga naatera ozirika kyekibi kyokka ekyabaddeyo ate sikyogera mu bubi because it's not Zayra to blame. Nanyini kifo simanya ekya kya Padar simanya biki nekiruddayo ekyo ekifo ombawadde kyo yesisitegeera ye nanyini kifo ye omuntu gwe tulina onnenya ekyo ekifo kisangibwawo opposite Obligato kyabayindi simanya Padar tata kyeka kyabayindi ekyo. So tubadde ne Dr. Cephcoh tujja bba tumuleeta nga atubulye ku nsonga eziba ziriwo. Leero kyenze mu Dr. Cephcoh agambye ebya Allien ne Pallaso stunt ate akinyonnyodde nange nakibayinga idea eyo
obwongo babwozezza mwebale kulaba tusibako Victoria University the university for you gwagala osoma gende osome match intergenda maso ogala soma AI kubwerere Dr. Muganga tusabye anjigiza mbya Uganda gende wandise match interkobengo osoma na kujuza nana habo mouthwash alumu amanyo vamu omusayisayi olida luddalumu amanyo ganyenyera olutoya binyogoga kwesa nana mouthwash genda musoma kito mufune ne mujja shops onazo ne sangibwa mu Uganda gwali ebweru nane so musanga webane tuyaba na Uganda wokka obengo omufuna mubere mulungi mwera.